the city of Kampala. Okuva mu Novemba 2013 Lord Mayor Salung Yesu Lukwago yagwa mu office oluvannyuma lw'abakansero okumugyamu Besigye nti yalemererwa okukola emirimu gye. Tebaakoma okubasawo n'akakiga kali kakulirwa omulamuzi Catherine Bamugemeire ne kabaako bye kanoonyeza nako ne kasema engeri Lukwago gye yalagiddwa mu office yali mu mateeka. Wabula yalungamya nti walina okubaawo ebiteereezebwa mu tteeka lya KCA erimu okutambula. The allegations leveled against the Lord Mayor were abuse of office, misconduct, misbehavior, and incompetence. Eteeka lindagira bwemala kufuna report ya tribunal munaku 14 2 weeks esabiti bili vitoro tute meeting y'authority Lord Mayor ayozeeko ayogere nti kya lipoota kya mukyala Bamugemereire tugenda kukikkiriza byonna babikoze okugezaako okutukakkanya okugezaako okutufuula ekyo ebyonziira mu ggwanga lino. Okuva Lord Mayor yali tafuna musaala bw'atudde neekubira endulu mu kkooti enkulu nga yagaladizibwe mu ofiisi era asasulwa ensimbi ze obukadde 563 ebbanga lye yamala nga tasasulwa ng'abiri mu lumu omwezi ogw'omunaana 2014 omulamuzi wa kkooti enkulu Lydia Mugambi yalagira Lukwago adde mu ofiisi era asasulwe n'ensimbi ze zonna ze yamala ng'agobeddwa. Ekyakatizibwa omulamuzi Yasin Nyanzi naye n'alagira gavumenti eriye Lukwago obukadde 7,500 olw'okumuswaza olw'engeri gyakwatibwangamu. Kyokka okuvula abalamuzi be baasalawo gavumenti ebadde tesasulanga Lukwago wadde nga mu kalulu ka 2016 yazzeemu n'awangula okufuuka Lord Mayor. Ebibadde bikyali bitya minisita wa Kampala Bit Olive Namusenkamya n'awandiikira akulira KCA Jennifer Musisi Makuli bbaluwa ng'amusaba okulinda kusasula Lukwago okutuusa nga kkooti ensukulumu ne kkooti ejuliramu nga zimaze okusalawo oba Lukwago yagwa mu bukyamu oba mu butuufu. Mu bbaluwa eno Kamya gy'awandiise eweerezeddwako Prime Minister ne ssabalozi wa gavumenti n'abantu abalala. Yes, nafunyeko kopi omumakya ga leero nga adda mu bbaluwa gye twawandiika. Nze nawandiikira executive director nga mulaga resolution gye twakola nga authority genda kuza omwezi 15 kubanga authority yatuula neeragira nti ensimbi ziteekeddwa okusasula era resolution y'authority ekyaliwo. Lukwago bw'atuukiddwa Namusikiri n'ategeeza nti mupya nnyo mu nsonga za KCA olw'ekyo alina okuzigenda empola. Ng'ate akimanyi bulungi nti ekyo ensonga yasalibwawo dda kkooti gavumenti n'egamba egenda kujulira naye tajulira n'okutuusa olwali tewali kujulira mu kkooti naye yaga nti ate Court of Appeal ne Supreme Court zijja kumala kusala ng'ani anaazitwalayo ensonga mu Court of Appeal. Lukwago ategeeza nti ensimbi ziyogera kutasabansabi wabula musaala gwe yakulira era olukiiko lwe olwa KCA ne luziyisa nga ne kkooti yennyini nezikiriza tezimuweebwe. Za myezi 30 okuva ku mwezi ogwa Desemba 2013 okutuuka ku Meeyi wa 2016 ofiisi lwe yaggulwawo nga ofiisi eyo bagiggala bweru w'amateeka ne kkooti ekulemberwa Justice Lydia Mugambe n'ekikakasa ne Justice Yasin Nyanzi yali yawadda court order. So sisaba busabi mwami mukyala Bit Kamya aleme kukirowooza nti musaba busabi nitfa aleme kunnengeza aleme kummanyira kutuukaawo simusaba busabi zino sente zange asibika mu kukendeeza omuliro kubanga kirazirwa nti alina ebigendero ebirala nti ekitongole yakakiyingira naye omuliro gumuyitiridde wamu n'okusaatuuka abuukira kino abuukira kiri adda wano awandiika bubaluwa buno awandiika kano agenda empola mu kugenda sipiidi eyo yegendereze ajja kutomera ate ffe bazanya nabo siagala kwewaana bwewaanya tuli combat hardened oba tuyise wanvamiga amalala nejjoogo ikendeeze otherwise ojja kutomera. Julius Kafuluma yakusakidde Green ku Lwabukede TV.